embeera bwe sobodde okuba ate ng'etambula wiiki eno yonna we twasobola okuba ate nga tugiyingira n'okugimalako akadde kano challenge gibadde zikutte wansi ne waggulu bu challenge obadde butambula nga bagamba nti motivational speaker presenter yali ow'amaanyi ennyo Basajja Mivule bangi ne bamutuuma n'amannya ag'enjawulo ne bagamba Basajja Mivule ebintu byayogera bikakasa oba abo ne beebuuza ebyafaamu biki nali sigenda bikola naye olw'embeera nti ate bisobodde okuba ate nga bitrendinga akadde kano bye bisinga okuliidinga akadde kano ku Twitter, Facebook ne ngamba kambaleetera emboozi y'omukulu ono Basajja Mivule era nga ne nannyini faamu esobodde okuba ate nga yalabise omukulu gwe bayita Mugalu gwe twasobodde okuba ate nga tutegeera nannyini faamu eno omukulu gwe bayita Basajja Mivule zaali Sebutemba nga 22 omwezi guno gwennyini omukulu gwe bayita Basajja Mivule nga bwe mumutegeera obulungi yasobola okuba ate nga avaayo nga azzaamu abantu ab'enjawulo amaanyi ng'ategeeza nti ebingi nnyo byasobodde okuba ate ng'akola mu industry eno eya radio n'eya media n'asobola okuba ate ng'alaga abantu naye bamukope basobole okuba ate nga bakola ng'ebibye era n'atutegeeza nti yalunda embwa ye n'afunamu ente abantu ne beebuuza Basajja Mivule byayogera bikakasa oba yadda ku faamu y'omuntu ow'enjawulo n'ategeeza nga omanyi nti oyinza okugenda ku faamu y'omuntu abantu n'obasuddiya n'obagamba nti faamu yiyeyo kati omukulu Basajja Mivule kyasobola okuba ate ng'akola kumbe nga talinayo wadde nakayana akente kati embeera nga osobola okuba ate ng'etambula omukulu era nga faamu eno gyesobola okuba ate ng'agendako saidi z'eggaya zamanyangwa yasobola okuba ate ng'agenda yali amanyi nti bijja kulabika akadde kano kazibu nnyo ebintu bya digita abantu babitegeerera ddala kati omukulu Basajja Mivule yakola vidiyo ng'amanyi agenda kuwudiisa eggwanga ategeeze bannayuganda mbu ye musajja mukozi ng'ayagala kubajja kumulamwa nti ekyamutwala eri ayagala balaga nti ye alina akasente ke Basajja Mivule bingi nnyo byasobodde okuba ate ng'ayogera abatamutegeera yakolako ku rediyo ez'enjawulo yava mu opposition ng'ayogera ebigambo bingi nnyo ng'awanda muliro omwezi nga gumu yasobola okuba ate ng'asala eddiiro era ng'omukulu gwe bayita Balamu yasobola okuba ate ng'akutula ddiiro eyo ey'omukulu oyo era ng'omukulu gwe bayita Basajja Mivule yasobola okuba ate ng'asaba mbw ayagala emmotoka eri ensajja nga Bobi Wine gyeyaleka mu Arua pulezidenti agimuwe Basajja Mivule katutandike nga byatandika ku faamu omukulu ono ng'atugamba embeera nga bwe yatambula bino byali bya Sebutemba nga 22 kakatambi akafuluma Basajja Mivule ng'atugamba nti faamu yiye kumbe yali yeekubizaako bifaananyi nze Basajja Mivule bwadde n'ensolo nkambwe ayagala ensi ye Uganda ng'Abaganda bwe baagala Mengo njagala okwogerako eri eggwanga lyonna olunaku lwaleero nti waliyo obulamu obulala osobola okubeera obulungi osobola okugaggawala osobola okubeera omuntu ow'ekitiibwa nga weekozesa ng'olina ekintu ky'okola obulamu tebulimu bya bufuzi nga bye twalabye abantu ne mugwaŋŋana mu malaka ne muyuzaŋŋana ne mukubagana ne mulwana bw'otayingira paalamenti kufaana kuwona njagala olwaleero okubalaga lino ly'eddundiro lyange ezo ze mulaba zente zange njagala owa kamera ono azibalage bulungi njagala kubabuulira engeri gye natandika mpola mpola n'engeri gye ntuuse wano abantu kati we mulaba abantu balowooza nti tubadde ku TV tubadde ku rediyo kuleekaana buleekanyi naye bubeera n'obwongo otandika mpola nga bwe natandika Basajja Mivule wuuyo akulimba nno gwawuliriza eyo faamu gyakolerako siye awo no yabadde akudaalira abakola mu woofiisi ng'agamba nti ye Basajja Mivule ebbanga lyamaze ku rediyo alina ke yeekoledde owulira akyatunyumiza alina ente n'engitunda n'engula embwa German Shepherd nga ya mwezi gumu n'ekitundu ekyayonka n'okuyonka ne bajinguza $2 n'ekitundu ente nagitunda eriggwako n'engula embwa n'enjikuza mu myezi 7 nefuna eggwako okitegeera nefuna olubuto embwa bwe yazaala nezaala abaana 10 n'entunda buli kabwa $2 n'ekitundu n'enfuna $25 awo entandikira ebyobulunzi kakati bwe mala okufuna sente ezo nenziramu ate n'engula ente kati buli nte gy'olengera wano njagala kamera ezikulage bulungi kubanga zigendera ddala okutuuka eri okitegeera wano ninawo ente 50 naziri okitegeera ninawo ente eziwerera ddala 50 ku nte 50 ente kuliko ezikamwa 22 okitegeera buli nte empa $1 omwezi nenzijako ez'emmere
nenzijako ez'abakozi okutegera njagala omulage ye basajja mivula atulaga ebyobugagga bwe kumbe ng'alimba bulimbi nakutegeeza alumba Bobi Wine natafuna mirembe. Tukyagenda mu maaso omukulu gwe bayita basajja mivula ayongeddeko n'ategeeza bino byonna byabadde mu katambi ng'atulaga ebyobugagga bye byasobodde okuba ate ng'akola. Yasooka kulunda mbwa n'afunamu ente. Buli mbwa German Shepherd yagitunda miliyoni 2.5. Embwa zaali 10 n'afunamu miliyoni 25 yali entandikwa. Kumbe ng'alimba. Ekizibu ekiri wane waffe mu Buganda abantu twagadde nnyo ebyobwerere kyovola abasinga okuba obutayimbwa baana Baganda, abasinga okutema amajambiya baana Baganda, abasinga okubba ku street abanyaga obusimu baana Baganda, abanyaga abakazi obukofiira ababira ku boda abasinga okubbira mu taxi baana Baganda. Ekizibu kiri wano mu Buganda abantu balowooza ebintu bya bwerere ne wali abantu nga basajja mivule nti tubikoleredde. Aya basi faamu yagyetuumye n'agamba nti babikoledde wabula nannyini faamu yakwata video nga nannyini faamu taliwo. Kati wulya nannyini faamu sina ene business partner yenna gayaza kasitotuke gayaza nodda ekyetume ngodde manyangwa kyensuubira nteriyo mugagga ayina mbwa nti ayina faamu y'embwa omugagga ayina kubeera na faamu yante just yajjanga zoggula n'alyoka akolerawo video ze. Hanze ng'omuntu simumanyi manyi ng'omuntu gwenda bagwembadde mmanyi nga mukwano gwange nenga tetugattanga ko partnership na manager ono yali amanyi nti azeggula nte ko nali ngenda muguza yentenge. Aya basi nannyini faamu basajja mivule wulira ekyo byakola tosobola abantu abawomu tebasobola bikola otegera nze nali ngenda kusiba China oyo ansasule sente empitirivu obubbi n'olimba omuntu nti kino kisobola okuwa obungi bwe buti ne butakikola guba musango nefe twamuleka banne bonna bangamba muwawabire nemugamba tubeera wamu owuli akagambaako konze tulundira wamu lwaki musiba saagala mbiranye fe abantu abawamu nengamba tikamulekere Katonda kati ka video laba byakola ye basajja mivule atulaga ebyobugagga bwe China tubuulire. Sajja mivule muntu eyeeyiya tayina sente omuntu eyeeyiya kati obeera ogenda muvunaana musango ki era oleka muleke n'atambula n'akola kinagenda kuba tayina sente. Emyaka gyalimu olwaliro giri expired sijja emyaka byandibadde akola kuba ye muntu olwaliro gwe babadde basuubiramu ebigambo ebirina omulamwa naye ayina ebigambo ebitazimba. Aya basi ye nannyini faamu omutuufu eyekubizaako ebifaananyi wuno bwagamba nti yakoze video nnyingi nnyo. Ekyo lwaki mugalu nannyini faamu alumwa nnyo. Olira basajja mivule nakoze obutambi bungi si wawe wokka zabaddemu ntezimu za wano ababaana bamwe aba people power be babusalamu basaddemu busale nakange tokalaba nasookera wano nengende wa Saamu nenkwateza Saamu nenkwateza George nenkwateza China nga ngenda nsomesa abantu kati ne babukomola ne baleka mukalimo mulowooza nti keeko kokka ulya ebigambo byange aba people power kibabikola. Nakola video nengamba nti natunda embwa okutegera nga nzituna miliyoni 2.5 kakati nina ente nengula ente. Basajja mivula akyatukakasa agambye nti akatambi abaakakyusakyusa beba people power. Olira byayogedde ebyekito mbu yagulira mugalu nannyini faamu enkoko n'agejja. China tiyali munene bwatyo nze mugezezza China muteeka mu motoka yange waliwo ekifuba kita cheers mugulira enkoko namba buli lunaku oli sente ze zamwono nze namugezza okutuuka awo talina mpisa. China talina mpisa okiga tuli bantu bawamu. China bw'amala okukola video eyo najja wano ne tutuula wano ne tunyumya. Basajja mivula akyatulimba wuliriza akyagamba China oli nannyini faamu omutuufu. Sisobola kulimba bantu nga bwatulimba nze nkuza okutuuka nti yali yanziba China yasooka okunziba ebyo byakola obugagga bw'olina gw'omwana omuwala gwe obujje muki that matters. Fe abantu abamu tukulidde mu kkanisa tulina eddiini mpitirivu toyinza kubba muntu n'omugamba nti enteekamu lita 2. China byakola nze sisobola bikola. China kisooka teyasoma China yakoma mu pittu teyasoma. China ekyokubiri n'agattamu obusamize musamize nze yangulako ne jjuza awo embuzi nanga mu bajjajja bagisiimye musamize otegera bw'ogatta obutasoma n'obusamize otegera n'obutayagaliza kati kamba buli ekino ekisembayo. China yagambye nti alina emmotoka 2 eza loole. Lwaki tewali muntu n'ogu apangisa motoka ye? Buli abagenda okusuubula ente embalala bapangisa motoka z'abalala ate tukolera mu lugo lwe lumu. Lwaki tebakozesa motoka za China? Omutima gwe mubi nnyo abantu bonna bamwetamu awo. Bakyabuuza faamu yiyo oba wulira ate byazzeemu basajja mivule motivational speaker bangi nnyo izo bawulira nga boogera bagamba ntandika okukola booti ne booti. Basajja mivule video gye yakoze abiwayiriza nti aba people power basazeemu bividiyo ebigambo ebyo
owulira basajja olwedde nkisuubira mbiteekayo nga nkisuubira nti abagwenyufu mu people power bayitirivu bajja kubizanyiramu mba nkimanyi ekijja omanyi kinyaga bitono ekijja omanyi kinyaga bitono. Owulira basajja mivule akyatunyumiza atugambye ne ku byenju nti alina ennyumba ey'omulembe ya miliyoni 8 temanyi ya Bobi Wine. Tugende embalage pulezidenti w'abantu basajja mivule wasula anti abaga nti mugagga era kuba n'abakozi ba wano omuntu n'amala atwalayo omwana n'amulaga nti wano China wasula tosula ku faamu ye oyo wasula wasulika nze nyinza okusulawo otegera senga sitya misango mbadde ngenda kutwala olabe omugagga erangirira ku TV manyi TV zino babalimbirako nnyo abantu babalimbira ku TV ndi mugagga nze buli kyolaba wano kyonna kyange era kyensomesa abantu mutandike n'akatono. Owulira basajja mivule tutandike n'akatono ate yekyusiza n'agamba nti faamu teyabadde ye wabula ente ezimu zabadde zize. Basajja mivule lwaki omukulu ono yasobodde okuba ate nga amuddiza omuliro? Basajja mivule ulya bwagamba ffena we tulundira naye obuzibu bwe bwajjira nti abantu bapositinga ebintu nti nagenzi nendaba Museveni kati abantu balowooza oyo China yalowoozezza nti Museveni agenda kumpa sente China tulunda naye awo baŋŋambye mbu yagamba mbu tamanyi ffe bamu awo ategera asiba mu faamu yange tuli basuubuzi b'amata bante awo waliwo abantu bangi tuliwo abantu nga 9 ffena tulundira awo kakati bwe nkola vidiyo nga nsomesa abantu ekikulu kiki ekirimu mwabaddemu kuyigiriza abantu kuleka kulera ngalo. Okiwulidde akutegeeza wadde faamu tebadde ye yayigiriza abantu okukola era ategeeza nti newa pulezidenti annamuwa mmotoka akyalina mmotoka y'enkadde byennalina byonna byennina tewali kyapkipya akamotoka kakadde kenali nvuga kenvuga byemulaba ku social media bamuwadde kutiya 3 mumanyi kye bayite kutiya 3 bamuwadde emmotoka alina escort emukulembera kakati go bagamba nti bamuwadde abakuumi alina emmotoka emukulembera abakuumi baluwa mutambule wano wonna baluwa